ku kifo oba ku bifo by'ababaka ba parliament era bannakibiina okwetula eggwanga lyonna balonze ku bifo bibiri omubaka wa parliament omukyala owa buli district wamu n'abo ababaka mu constituencies ez'enjawulo okwetula eggwanga lyonna. Bingi ebyalabiddwa mu kalulu kano, oyinza okugamba nti mu bitundu by'ebibuga taanaawo tuteyabadde y'amaanyi nnyo bw'obanga ogerageranyiza n'ebitundu ebyesudde ekibuga Kampala ne Wakiso. Bangi tebannaba kukkiriza era bawakanyiza ebyokubeera nti akalulu kano rather alizaate ezavudde mu kalulu kano omuli ne baminisita ab'enjawulo. Ndabyeko Honorable David Bahati nga ntalabanga ku ffujjo kubbira na mivuyo egyabadde mu kalulu kano. Nalabyeko Honorable Musa Echweru naye ng'ayogera ebintu bye bimu. Ajjukira nti about 10 ministers baminisita abasoba mu 10 ate basobodde kubeera nga balutonda bakubiddwa mu kalulu kano n'enkona n'enywa. Leero wano wenjagala tuteeka essira olunaku olwaleero nga tubuuza nti bye twalabye mu kalulu effujji lyalabiddwa emiyaga n'ewalala okuvaayo okuwakanya alizaati mu bantu abeetabye mu kalulu kano bannakibiina kya NRM bitulengeza ki wetugenda omwaka ogujja mu kalulu ka bonna. Mu studios negattwako dda omwogezi w'ekibiina kya NRM omwami Rogers Mulindwa yasooka kubeera busiya eyo natutegeeza nti ye abadde akagoberera ng'asinziira Bukedi. Saba tukwaniriza kulika ye Bukedi. Sibadde sikagoberera. Uganda yatemwamu ebitundu 16. National chairperson era president w'eggwanga n'anoonya abantu 16 banaakulira ebitundu ebyenjawulo ne bankwasa Bukedi. Kwegamba ye Tororo, ye Busia, ye Budaka, ye Kibuku, ye Palisa, ye Butalejja, ye Butebo. So kye kinu kiradde nkulira. Nabadde n'ebifo 22 abaka ba parliament n'abakyala 7 nja kuddira toteesa nja kujja. Mwami Brother Hajj Latif Sabagala Sengendo munnakibiina kya National Unity Platform ava Kawempe ey'omwambuka ssebo nawe tukwaniriza. Njagala obalamusaako n'ekiramusa ekikulu ennyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Saasidde nnyo mwenna abafiiriddwa abalwazizza ate era n'ennyongera okwebaza mwaka ensuso bannakawempe empya. Honorable Abed Wanika muna Democratic Front akiikira Kimanya Kabonera eri mu kitundu eky'Ebuddu. Ssebo nawe tukwaniriza. Naye ndi musanyufu okubeera wano akawungeezi ka leero nga tuwayamu nammwe abatulaba abatuwuliriza ku NBS ku nsonga enkulu ezikwata ku DF muli ku activities kikati muli mu kuzza mpapula muli mu kukola ki? Abantu abeetaaga okuyimirira ku kaadi yaffe batandise dda okuzza empapula kuza nga tugenda mu bantu nga 15 okuva lwe twatandika naye wiikendi weneggwera tujja kuba tutandise okugenda waggulu kuba abasinga bajja wiikendi. Okay. Good. Honorable John Musira ali mu parliament ku Rwanda Munigina naye nga this time round yabadde mu kamyufu k'ekibiina kya NRM era n'awangula. Sebo namusiza kuba tulaba tandika. Jioni njema tena na siku njema, karibu sana bonna abatulaba abaganda bange abeerwakaaka abeebumoni bonna munamba mbalamuzaako muli mutya mwebala okumpa akalulu ate ogambe Namunigina Murugisu independent na Murugisu kirala nnyo. Bagamba batya mu Luganda si kibi si kibi nzijjukira wali ku show yemu eno n'otubula ekigambo ky'Olugisu ekimu. So sagala tugende tetugende kale webale nnyo kale mwebale nnyo ddala. Rogers Mulindwa njagala otutandise olunaku olwaleero ng'onnyonnyola kye mwalabye mu kalulu kano. Nze ng'omuntu sinnaba kutegeera lwaki baminisita abawerako bafiiriddwa ebifo byabwe. Kiraga nti tebabadde bakozi. Sinnaba kutegeera lwaki effujjo emivuyo egyeyolekedde mu kalulu kano gyavudde but also allegations ez'ensimbi. Twalabye n'obutambi obumu ku polling stations ezimu nga butambula ku mitimbagano bagaba ensimbi n'ogenda wali n'olonda. Mpozi n'ekirala baminisita bano bavuddeyo okuwakanya. They've rejected the outcome of these elections and I'm wondering why.
Okusooka njala bannayuganda kubayozayoza abalonzi n'abeetabye mu kulonda. Congratulations. Akalulu nga kabaddewo abalonzi be basalawo gwe baagala. Era emirundi mingi buli agwa afuna ensonga gyawa lwaki yagudde okufuna soft landing. Oyinza okuwaayiriza ebituufu oyinza okwogera ebikyamu. Amazima go gali nti akamyufu kaffe waddewo ebitundu ebitali nno bingi tebiyinza kukola 10%, tubibaliranga mu 8%. Ewabadde obuvuyo obwenkukunala omwali abantu abalina emikisa ku mmundu zikozesa obubi, omwabadde mu bitundu ebimu gye twalabye abaana b'amasomero nga basimbye ennyiriri okulonda abantu ng'olabira ddala omwana alinga 15 years, awabadde abamu okukozesa ensimbi ku layini z'abalonzi yadde abamu era baagudde nga bakikoze, awabadde abantu okutiisatiisa n'ebitundu ebimu byabaddemu amagye ga Uganda. So ebimu ebyabadde mu bitundu ebyo kituufu byabaddeyo, naddala buli lwe twogera omuntu ayogera ku Sembabule Sembabule, naye Uganda ettundutundu erisinga obunene lyalonze bulungi. Kwegamba ekitu ky'okulonda kuno kwa kamyufu ka NRM abantu okugwa kyongera kutegeeza ggwanga lino nti tukyalina obuwagizi bungi nga NRM. Titowetaaga wetaazi kugamba nti nina minisita bw'abeerawo kiriwedde. Abantu bakugamba ng'osobola okuba minisita naye ffe tulina n'omuntu omulala gwe twagala, bukiza olusoke. Naye kiwa essuubi mu byonna kiri nti wateeddwawo akakiiko ka bannamateeka 50. Abantu bonna balina okwemulugunya ddala nga kuli genuine. Kwa waliwo ebitundu wane Mukono municipality omu ku beesimbyewo yakolagana na register declaration forms zaffe ne zitagabibwa. Waza abadde ne serial numbers kati kyakola n'abo exercise books bawandiikemu ne bawandiika bye baagala byonna. Kwegamba nga Goma teronze bakoze kavuyo kaabwe eri ndowooza gye bayita central ne balonda candidate omu n'awangula eri, kati ebyeno byonna byagenze okujjanga byanjawulo. Naye akavuyo akabaddewo omuntu y'omu yagenze ne ku poliisi ne poliisi n'ayagala ogitwalako abayaaye be bagikube. Ndowooza mu kavuyo ako naye yakoseddwa. Kakati ebimu byabaddeyo. Nekyo kati abo bagenda kugenda ensonga ziggwere mu electoral commission yaffe. Akakiiko kali ak'amateeka kagenda kuwuliriza ensonga kalyoke kasalewo ekyenkomeredde ku bintu ebinaddirira. Okay. Yeah, naye but you see Mwamulindo oga nti bwe boogera ku violence ekyokulabirako ekiweebwa Sembabule Sembabule yokka actually oli ayinza okutunula ekyokulabirako ekyabadde Kamuli omuntu omu bwe yakubiddwa n'amasasi n'afa, bawo omu kuba abadde mu lwokaano n'afa. Bw'ogenda Engoma mu Nakaseke gy'omanyi obulungi era amasasi nayo ganyoose. Bw'ogenda Busiya, bw'ogenda Tororo Isingiro Tororo wabaddeyo ki? Era wabaddeyo okulwanagana okwo jjukira build up mu campaigns e Busiya ne walala. So it is not just Sembabule nga bw'oyogera. But you can see nti naawe kennyini ng'omenya bw'otunulira Greater Busoga yonna ogamba Kamuli, bw'ogenda mu Greater Luweero n'oyogera ku Ngoma. Ali n'obutwadde Ngoma tebwabadde era bw'amaanyi nnyo. Ettororo tewabaddewo kikwatagana nga kikanga abantu. Ku Tororo gwe mmanyi kuba emabega eri mu kulonda okwaggwanga Tororo wabangayo obuvuyo bungi naye kuno tewabaddeyo bintu by'amaanyi. N'ekyo Mamuli tugende mpola. Busoga rather Namutumba for example nakati tebannaba kulangirira babadde bakyalwanagana. Eruweero gy'omanyi obulungi kifo ky'omubaka wa Parliament owa omukyala walabye eddire eyabaddewo ne balangira olunaku olwajjo. Okay. Bino byonna tusobola giyita isolated incident. Era bitono those isolated cases. Nange Tororo woman name pitwa amulangiridde ejjo. And the reasons were very clear. Nti okugatta ebintu by'omubaka omukyala kyawukana ne constituency. Kyovola baba abamu basalawo ne batandika n'omubaka omukyala. Naye where they started with the constituencies n'olokoleeta eby'omubaka omukyala constituencies district yonna bireete wamu kyabaddemu ddire. Awamu abalala bayinza okuba baddira ensonga zaabwe ez'obuvuyo naye nga awamu ebintu byadde bingi nnyo. Kati ate Tororo for instance
there is a political district gye bayita Toro County egatta ebyayo n'ebireeta ate ku Tororo West Budama ne balyoka balangirira omubaka omukyala kati bwe byavudde Toro County ne baŋŋamba nti ebyo byonna bifu so we had to do the recount naye twagenza okumaliriza nga recount ekulaga nti ate era omuntu y'omu yabawangu tutula ku screen okwo olioga nti akalulu ke twabadde nako kabaddemu effujjo kabadde mu kulwanagana nga ye definition y'akalulu abeera mukyamu. Just look at what is on the screen. Aba mukyamu because those are still isolated cases. Gwe ngamba kati tulire Kampala wano wawe beekubye emiggo gyabadde awo. Well, Kampala turnout yabadde ntonotono mu bifo ebiwerako. Abatono tebalwana, abatono balwana, osanga n'abantu ababiri nga beekuba ebikonde. Nolwekyo tuleme kufenga ekibiina tuvumirira ebikolwa ebyo bitanyumye naye ng'ekibiina tuli basanyufu nti twafunye obuwanguzi bw'amaanyi okitegeera nti yadde wabaddeyo obumulumulu obwo naye okutwalira wamu ekifaananyi ekinene nti bona ogenda mu nkola yonna ojja kugamba Isingiro. Okay? Dr. Tanga had even to drive to Isingiro baddemu babala obululu bw'omubaka. Okay, ekyo kyabaddeyo bw'ogenda wano tojja kuŋŋamba nti Nakasongola tewabaddewo Nakaseke eŋŋoma nawulidde naye era bintu bitonotono Wakiso saawulidde nnyo bantu kwekuba we nandisuubidde waliwo omulala yaŋŋambye nti mu Buganda ekyavuddeko abantu obutalwana nnyo kubanga majority opposition wakijjawa tetulina ssebo wana abantu abasinga b'NRM. Ebyavudde mu kulonda kuno bangi bavuddeyo abeetabye mu kalulu kano butereevu abamu ku bo nga n'abaminisita and they trashed it, they rejected the results. Bagamba okubbira okukozesa ensimbi n'effujjo ebyalabiddwa mu kalulu kano tebibangawo. Tewali minisita ate alina kwogera kyakukozesa nsimbi kuba bwaba wabalina ensimbi babeera baminisita ekyo bakive nako. Naye kyenjagala okukkaanya nabo nti wayinza okubaayo abaafunye ebizibu. Okusooka mwabaddewo okukozesa ensimbi mu kalulu kano. You can't rule it out. Look at that. Look screen now. You can't rule it out. Because kana akalulu mulindwa oliga nti mwabadde n'akalulu akalungi ng'ekibiina ekyo ensimbi zizo ziraba osimba layini ne bakuwa ensimbi n'ogenda n'olonda. Naye kaakati bano badde bafuna transport bagende we balondera gw'olabawo layini bw'avaawo agenda ku layini. Come again? Bayinza okuba badde bafuna transport bagende gye balondera. Laba ekipande kiikyo nakyo kisoboka yakitaddewo ekifaananyi babadde bafuna transport. Ayinza okuba yadde abawa transport. Nze kyenjagala okkaanye nange kiri ekintu eki manyiyo abaagabye ssente ne bagwa saagala boogera wala. So babadde basimba layini bwe batyo nga bw'obalaba. Okay? Nga nammwe mubadde mulonda nga musinzira mu layini. Bino byabaddewo ye. So babadde basimba layini. Where is that? Nyambaako okutegeera. Just look at that. Babadde basimba layini genda kufuna ssente za transport bagende balonde. Nakyo kisoboka. I'm not saying kyekituufu ni nakyo kisoboka kuba mbadde njagala kulaba ava wano ng'agenda ku layini. And how comes ono agaba ssente tewaliiwo amuwakanya kubanga bwe kibanga muli abesimbyewo bangi kitegeeza wandivuddeyo ajjaawo n'agamba uno these people could have been somewhere nga the media is telling us a lie. Nakyo kisoboka naye ng'ate kisoboka nakyo okuba ekituufu kubanga tewali akaayana, there is no reaction. Naye n'omala otwala ku polling station n'ogaba ssente bw'otyo ng'olina akuvuganya ne bw'oba ogenda muwangula avaayo awo n'akuba enduulu wakira kamera ne zimukwata okuggyako ng'eyakutte bino yabadde biased. Nga naye yabadde alina oludda n'asalawo alageko kino oli musajja wattu n'ayomba nga tamufa. Mwabadde mukkiriza bakandidate okuwa transport abalonzi. Transport abantu okugenda okulonda you can't stop it. Oluna ababateeka ku mmotoka. And you allow it as a party? Okubavuga abantu ku mmotoka that's okay. But bribing voters is not acceptable. Naye singa mba neesimbyewo ne baŋŋamba nti polling station ku kyalo kyaffe egenda kubeera 1 kilometer away kuva Wensula. There is no danger. Take abantu ku mmotoka ne mbatwala. Minisita mugenda bakolera ki? And I doubt whether they are telling lies. Minisita mu government aba muntu mutono bw'oba n'abawerako so omusi babiri a number of them oyina Princess Passes Namuganza yagambye nti ayinza n'okugenda mu opposition singa Mwai Museveni nga ssentebe w'ekibiina tayingira mu byabadde wuwe. Oyina Musa Ichuru minisita naye yawakanyiza.
oyina David Bahati naye yawakanyiza bano si bantu batono mu government ne mu kibiina okutwaliza awamu and I doubt whether they are telling lies. Kati gwe byo mixing biri bwebiki positions ziri positions naye mu kibiina kyaffe buli muntu aba muntu oyo yekka eriyo ekituufu abayinza okuba nga bagudde nga bali tebakyalabikayo eriyo abayinza okuba nga balina ensonga eziri genuine era akakiiko kajja ziwuliriza naye mu kalulu kaffe embeera esinga obungi abantu abasinga ng'ogyeko abantu baffe abamu bambi abawaayo obudde ne baddayo mu kyalo abantu bambi bamala okulondebwa batta okutwekinga abalonzi for granted ne badde e Kampala eno era ne bazimba amayumba mangi ne bakola buli bintu baguze ebyalo bakoze eki gye bava ne babeerabira sigamba nti everybody bwe kiri naye waliwo abantu abagwanidde okugwa waliyo abantu abagwanidde okuwangula waliwo bendowooza nti bayinza okuba tebayisiddwa bulungi ensonga zijja kuwulirizibwa. Haji Latif, yes mumaze ebbanga mwabali ku oluvuganya government nga nti NRM terina buwagizi NRM terina support okwetewera eggwanga lyonna. We saw thousands of voters, members of the party nga basimbirayo bazze okulonda across the country. So ababadde bakisi bantu si balonzi si bawagizi ba NRM. Neyanza nnyo bwana Kungu bw'otunuulira okulonda kwonna nja kusaba producer nga akulabe ku bantu ababadde ku polling stations ez'enjawulo okwetwala eggwanga lyonna era producer nga bajja okutulaga naye nga twabirabye abantu bagenze mu kulonda abakulembeze ab'enjawulo naye nga bw'oyogedde nti essira mulitunuuliza nnyo baministers abagudde sinnaba kumanya bwana Mulindwa anaatubuulira ku babaka palamenti ababaddeyo abagudde n'abapya abakoze eki abazze kubanga nabo weebali byabaddemu naye kisinga okuba ekikulu wano kyetwetaaga okulaba si bya kugamba nti NRM yabadde n'abantu bafaanana batya babadde mu bungi ki bakoze batya naye principle y'okukola ebintu bino mu demokrasiya omweyolufu kubanga n'okutuuka okugamba nti abantu basimbe layini byava mu nnongoosereza zaabwe ze bagamba nti ku lw'okwaluli mwalimu okubbira ndowooza kwalimu inform of electoral college ndowooza okwaggwa okwaluli muwagwira era kaali kwa bonna ballot staffing kakati wano abantu bagati kale katuddeyo ku sisimu eno erimu ebibi byayo ebyokugamba nti Mulindwa muganda wange oli mukwano gwange banandaba batya naye ebyo byonna babiziise ne bagati koke katugende tukole ekyatuleese naye ekiyinza okuba ekikulu ennyo mu nsonga zonna ezatambudde nti NRM yasobodde okutambuza ensonga zino abantu ne bavaayo okulonda mu mbeera bwetyo naye bwe tutunuulira ebyo ebyavudde mu kubala n'abantu ebizibu ebibaddemu kubanga bwana Mulindwa bagamba nti temwabaddewo nnyo ffujjo yes tuyinza okugamba nti on average bagamba tuteeke mu percentage effujjo lyadde lyenkanawa ekyo kyalayini ekyokugamba nti abantu bazze mu bungi okulonda babadde awo naddala awali movement nga ddala balina obuwagizi bungi ekibiina ekitalina buwagizi kikumanya kitya abantu bwe batyo bwana Kungu tetwanyagadde gamba nti ekibiina ekitalina buwagizi NRM erina weerina abawagizi era kiri akiwakanya okitegeeza naye kitwagamba nti kale mulina abawagizi bammwe naye ebibiina byonna bikole okwetaaya kwonna nga tebikugirwa kubanga olwaleero ffe ng'aba NUP tuli mu kukugirwa okutambula okukola programu zaffe ez'enjawulo tukugirwa naye wabeerawo okwetaaya nti nze njagala nnyo ab'NRM baveeyo nga beetaaya bulungi nnyo nga bakola programu zaabwe era ne NUP neetaaya bulungi nnyo ng'ekola programu zaabwe naye bw'ogaa nti tugenda mu kutandika okulonda kugenda kujja olwaleero programu eziriyo President Museveni yatandise dda okukampeyiniinga okitegeera ng'agati ali mu PDM naye nga ni mu kampeyini zolwedi zatandise dda so kakati betunuulira ebyabaddemu mu kulonda n'emivuyo gino egyabaddemu emmundu zo kino kyayongedde okutulaga nti ate emmundu zigenda kuviirayo ddala nnyo kubanga bano badde mu kisenge tugenda mu lujja tugenda mu kisaawe akaluwa kalimu abazannyi abaaki ab'enjawulo so effujjo lino bwe tuba titulivumiridde oba lyabadde lya percentage ntono kubanga newegaba amatanga gali mu kidomola oteekamu omunnyo ettondo limu negakola ki negafa so emivuyo gyonna egyabadde mu kalulu k'NRM akamyufu ak'omunda tulina ogivumira kubanga eyo gye gigenda okuva
ngera bwe mwabiraba kubanga bwe twayogera ku bintu bino mu Kaluki County North abamu baali tekisoboka kati olwaleero kiba nti kyabaddemu NRM munda mwennyini ne balaba envuyo nga bwe gyabadde abantu ne bakubibwa abantu ne bafa kubanga akalulu kano kumpi abantu nga 5 abafuulidde mu process y'akalulu kano n'abalala abakubiddwa ekyabadde erwenge eno nekitogedde n'erwengulo wabadde ebintu bingi n'abagenze ku mitaa n'abagenzeewa so n'olwekyo nze nandisuubidde nti bw'obanga twagala okuteekawo demokrasiya ow'ekimmemmette tetwandikkiriza kavuyo wadde akatono bwe kati okugamba nti kayinza okumbeera ez'abantu nga bali mu kutandika okulonda abakulembeze baabwe twandibadde tuteekawo embeera nga eri uniform nti abantu baba nga tuli mu nkola ey'ebibiina tetwandyagadde kulaba bwema mpagira nti nasazeewo okuwagira Robert Kyagulanyi Ssentamu si musango okitegeera njagala omuntu awa ebbeetu awagira Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'oli waalina ebbeetu okuwagira President Yoweri Kaguta Museveni. Haji Latif oli bw'avenaga nti NRM yeeyongedde okulaga essajja okay sinnaba kulabawo kibiina ky'ebyobufuzi wano mu Uganda kyekunga bantu countrywide ne beetaba mu kamyufu k'omunda nga bwe tuwalabye ekibiina kya NRM. Ekyo kibuzo kyangu nnyo banakungu. Lwaki nti abantu olwaleero ebyakoseddwa bannaffe aba NRM okitegeera batuwire budget gye bakoseza first and foremost budget yabadde yenkanawa eyategese okulonda kwa kamyufu k'NRM era ssente ezo zaavuddewa. Ekyokubiri bw'olaba state ddala state operatives bonna bonna gye babadde mu kalulu kano mu mbeera zonna budget yabadde ku ki? Budget yakoze security wonna yabadde ya ggwanga yabadde NRM. Ekyokusatu mu nteekateeka zino zonna bw'olaba olwaleero nga ffene mwagala okuŋŋaanako muyita mu kusoomozebwa kunene nnyo gamba nti mukuŋŋaanye naye singa tugamba nti kakati NUP tugiguddewo ekawole programu zaayo ziringa NRM zeyakoze olowooza gavumenti esobola kikkiriza tesobola n'omulundi n'ogumu. So n'olwekyo bino olw'okubeera nti kati kizibu nnyo okwawula NRM ne state organs byonna bitambulira omwo nga bw'olaba nti kati NRM enkiko zonna zisulwa mu State House okitegeera era mu nteekateeka zonna bwe batubuulya budget eyakoseddwa mu bya security mu byakosebwa mu by'okulonda n'olaba nti essente ezo zaavuddewa bibiina ki biri ku opposition ebiyinza okukola enteekateeka efaana bwetu gavumenti nekikkiriza. Do you draw some lessons nga opposition? Ati kakati kyenjagala okutegeeza nti bino byonna bitugamba bitulaga kimu nti bannaffe twandyagadde okugamba nti yes tuvuganye mu ngeri ey'okuvuganya tujja kugamba nti ground level tuba tejja kubeera wonna naye waliwo ebiri basics nti abantu baba beetaaya bagula offices zaabwe mu bibiina kubanga bino byonna biva ku musingi muyina enkiiko ez'enjawulo muyina offices zammwe ez'enjawulo musobola abantu bamukuŋŋaana mu district ez'enjawulo waliwo districts ezimu nga naye bakutegeera obutegeezi nti oli wa NUP okukuba musango muloope eri ebitongole by'okwerinda byonna. So bwe tubeera nga tuli mu mbeera efaana bwetyo nga tukyayisibwa mu mbeera bwetyo toyinza kulowooza nti tuyinza okugamba nti katugenda kukola nteekateeka nga bwe bagikoze first mu ssente ne mu nteekateeka y'okutuzuganya kiba kizibu. Well, Honorable Abed Bwanika nsigire ekifaananyi ku kiwalabye mu kamyufu ka NRM akabaddewo n'amaloboozi agavuddeyo nga kawedde. Akalulu ako bwera katulira adde kagoberera ekisooka bw'osiiga ekifaananyi kyako obulungi myamwe scientist ffe bannasayansi ebyaffe bibeera byanjawulo kakati bano aba arts asobola okusiigira ekifaananyi ekitaliyo n'okikkiriza ffe ate eno mu sayansi ebyo tetukwatagana nabyo kakati ebyavudde mu kalulu kano kansooke n'ebyavuddemu ngende nga bwe nakalabye mu byabaddemu. Omuntu yenna eyagenda ku ssomero yategedde dda paalamenti bwegenda okufaanana eya 2026 agenda kufaanana etya bagenda ogibeeramu ebibiina in shades byategeerekese dda bw'otunula ekyabadde mu kalulu kano. Omuntu yenna abadde agobera ebyobufuzi osobola okutegeera opposition weneesinga ne weetaasinge kati kikyaliko okubuuza nga tusiigire tulabe gwobadde ogamba ennyiriri nkuwulidde oyogera ennyiriri kugenze nva mu background ya sayansi mu sayansi tetuteebereza
tutubeeramu ebyo nekyo kibaddenga wekyo okera kumacha Dokita kyekibaddenga wekyo nti NRM ezze ekolanga bulungi mu byalo mu bibuga nekola bubi era ne layini zabadde mpanvu nnyo mu byalo ebibuga bye bisinga ebyalo naye wano layini zabadde ntono ambuuza gwe gomanye ebibuga bisinga ebyalo bungi Uganda erina cities 14 cities 11 Kampala naziri 10 nezino zebatanalangirira ezijja district ziri 146 kakati bwe tuba fa opposition tukyalinze bya bibuga tujja kulinda nnyo bakututeka ebyalo byonna olinda bibuga nze kulya byenalabye NRM yoteka ebyalo byonna sinze nakigambye okutwala nze ombuuziza byenalabye NRM osobola okutegeera abamemba ba parliament kyali kuba memba ba parliament siri kuba president nsobola okutegeera ndi mu parliament ejja bamemba ba parliament balabisedde engeri gye banaatuula kuba gwe kati ogenda kukyusa mukulu ono ogenda kukyusayo mu myezi 2 omukulu aninaanye wano yafunye obululu 5,12 kubwe mupya ono gweninaanye eyamudiridde nafuna obululu 2,2 oba 2,12 kakati nze opposition ngenda nenoonya voter register eriko abantu bameka eriko abantu 3,000 tijiri 3 emingi ennyo giza okuba giri 10 kakati kiba kitegeeza nti eyo district eyono bwoba oli ku analysis stable eyo giteekako redi y'amaanyi kakati kansuubire newaffe abali ku desk batandise dde okukola tuli kibiina kipya nnyo naye tulina muffe ababadde mu byobufuzi kakati maapu yavuddeyo era ekirala ekyavuddeyo sebo nze kinalabye kineetegereza okusinziira ku results waliwo ba outgoing n'abapya abagenda okubeera mu party ya transition yatekinze luutu no side yaffe tutagiyita deepening kati deepening transition nayo yabaddewo waliwo abantu bangi abatateekwa kubeera mu regime ejja nga babajeemu ne babawa certificate zaabwe ne babasindika mu retirement siri mu kibiina kyabwe naye nze nkulaga byenalabye nti bw'otunuulira olabamu gundi nene nnyo nga babagaye nti mmwe kino ekipya kijja temukiriimu of course waliwo bangi abagenda okulwana kubanga etteeka bano nabulyanga babasayiningisa ebipapula mbumanya bw'omala okufuna kaadi tosobola kufuuka kirala naye etteeka terikukkiriza waliyo bangi kati kitegeeza tugenda kubeera ne ba independents bangi mu kalulu kano kubanga amaloboozi g'ogambye agaba bahati agabo echeru abalala abacomplaininga sibe bukandabye bangi kitegeeza nti bwe batakola ku nsonga zaabwe ba mukulu mulindwa bano tugenda kubeera ne opposition bangi ekirala kyenalabye kino kyantiisizza nnyo ye rolo ya security kati security njagala jawula ye rolo ya UPDF mu kalulu ka 226 okusinziira ku binalabye ku ground rolo yaabwe gye bagenda okuzanya egenda kweyongerako nalabye ekyantiisiza is Assistant Inspector General of Police retired Dunguse era gwobadde olagaawo oyo gwobadde olaba bamuyita Dunguse sebe Assistant Inspector General of Police amadala ga police kanjogereko 3 erisooka ye Inspector General of Police addako ye Deputy Inspector General of Police abo babeera omu abalala abaddako ya Assistant Inspector General of Police yoyo gwe mulaba abasirikale ba IPDF
gubadde basirika bati banyenyanyenya bati yoyo kati eyadde amutawaanya gwe nalabye yadde akulira is a lieutenant. Ono gwoyogerako oyo gwolaba muyero oyo Dunguse ye yali akulira counter terrorism directorate number. Amajenga gamusikasika. Amajenga gamusikasika. Kakati olwo bwanika singa gakute kugwe wegakwatira ku Dunguse assistant inspector general of police ate bwanika waabwe yali yavuganya ku kifo ky'obukulembeze bw'eggwanga gayinza oba oli awukutira kuli oli omukulu gye batamutidde kati ekyo kyatiisisaamu nenengera nga bayinza okuba nga bagenda kubeera mu kintu kino nnyo. Ekirala sebo bitunga bibiri byokka bisembayo nalabyemu regional power centers zino zasinze era tewabanga wazigaya zasinze okulabikira nnyo mu Busoga abantu bangi mu Busoga okugwa kwabwe kwekwanyiza nnyo ku bintu nga wekitiibwa Kadaaga nawudde nga bakosa engombo bbiri maama ne mulamu kakati power centers abamu bagudde mu mutego gwa power center ebusoga awo era nageza okulanga abantu bangi kati simanyi oba we tunagenda mu kalulu kali ekyo kinaaba kiteredde engeri gye siri mu kibiina ekyo ate sina wa region eyo kati nze njogera bwogezi bye nalabye ekisembayo era nalabyemu akatonotono nti kankagerezeko ono gwe mukulu ono gwe tulinayo Rastamani ono Palamenti osobola okumunoonya ajja n'akola emirimu gye n'adduka tabeera nnyo mu kibuga Rastamani ono Rastamani abeera mu constituency kati Rastamani wajja n'agamba nti yafunye olwo emitwalo 5,12 eyo individual performance bantu bano abalonzi oluusi tubagayagaya mpulidde mukwano gwange Latifa ayogera ebigambo bibiri nayogera mukulu Kyagulanyi nayogera bibiri nayogera Nuupu kakati yerabidde nti ebyo tebigenda kukola mu kalulu kanu ebyo okusinziira ku byendaba ebyavudde mu kalulu kano ndabamu abantu batandise okutunuulira ebya basi na umbrella tebigenda kukola buli walaba umbrella tikinga walaba basi muno ndabamu walaba omuti ndabamu abantu nga bakutuma wakola mulimu abantu bebabuuziza ebibuuzo bitwakutuma wabikola kati bwe basanze nga tewabikola ndaba okutiikinga kwabadde kuzibu era batulengezaako mu bibiina byonna ndi ku bibiina byonna kakati kino kikwata ku bibiina byonna banjaga kuwa abaffe eno mu opposition abafa batunda ebyabwe basayininga ebipapula mbu babawe kaadi erina kyesobola okugattako naye tekigenda kuba kinene flag erina kyesobola okugattako naye tekigenda kubeera kinene. Abantu bano abalonzi bakuguse balinga abali graduated bakebera ebintu ebirala tebali ku kaadi yokka kubanga wabaddewo abantu mu bano bulaba nga mwogedde ku baminisita bwe kiba sente ogenda zisinga baminisita njagala zijukiza abatulaba olina David Bahati olina Fred Bwino Kyakulaga olina Godfrey Kabyanga Baluku olina Jennifer Namuyangu olina Peace Mutuuzo olina Joyce Moriku Kaduchu olina Victoria Rusoke Businge ne Rose Akelo Lili abo bayinza okubeeramu kati amanya g'osomye bino ebirala nebyo byenjogedde waggulu abamu biyiza okuba nga bibakwatako ayinza okusanga nga abo abamu tebatekwa kubeera mu post someone post government kakati nga babakwatidde awo maybe nebyekyekera
bagenda batega emikono nti ono ajja kukoma wano najja ennywana ennywana yekyekera ennywana sirakye abamu si buli omuntu by the way akalulu kamukubye efeale waliwo abawanguddwa nga waliwo ebirala naye gamba abamu soogera nti bonna naye nze nga bwe ŋambye nti ekisembayo ku kyange nti abantu bano performance yo gwe balonda nayo yabaddemu mukutunuulira waliwo abantu nga batutuma naye nga mu mwaka guno ogusembayo nga lwetuddayo mu constituency. Musira gwokubasinga okukuba enduulu mu kalulu kali mu kamyufu kali akaggwa biwemulugunyako era byalabise ne mu kalulu kano mu bitundu ebimu ewuwo simanyi but mu bitundu by'eggwanga bibadde nkulaga wano gwaguzaako basi gutegedde bulungi ate njagala mmanye lwaki Imam Haji agukwata bw'aba ali ku hutuba mugo ki gwakwata ku imamu tuli ku hutuba wano oli ku TV ensekulano tewali mutawaana natambudde guliko n'amatabi amatabi ebisanja bibiri kati ŋŋenda ekyokubiri ojja blaze no man curse gwakuyambye guno mu kalulu His Majesty Empress Lasai anti lwakubanga nti nno ebyobuganda mwabyerabira ne mutamanya nti nno emigo gino gyali gyaffe gyabajjajja baffe ebuganda eno. So genda maaso tuwe analysis yo. Ekisooka NRM mwami Mulindwa 80% credit secretariat ekozeeko omulimu kati waliwo so bwowangula nga bwewawangudde mundeke analysis bwowangula nga bwewawangudde ng'owaana ndi kada bwe bigaana ngambye nti no NRM mbi nga bwe byagaana mu 2021 n'ovaayo n'ovumirira saavumirira sebo oyinza okuddayo nocheckinga bu clips bwe nakola saavumirira waliwo obuntu obubeerawo nga buli individuals dynamics zaffe eri mu constituency bwaffe kati kinana ku kikumi kyogerako kijjawa nga nkulaza abalwanagana ng'owulira ebyafudde Desemba bule ng'olaba ebyabadde Kambuli ng'olaba ebiri Namutumba ng'olaba ebiri Nakaseke olaba you know the 80% eriwa just look at that amajje gaago that is it you can't verify because buli joga patrolling bwe gatyo simanyawo singa batulagidde ddala nti nno gali ku line ya voting kibeera kirungi naye security simutawaana nnyo mu bifo ebimu newaffe yabaddeyo police that is normal kakati kyembadde njagadde okugamba ssebo kyekino si kituufu nti nno twatandika simanye how many years ago akalulu ak'okwesimba ku mugongo twatandise this last term okiwulidde this 2020 bwe twatandikidde nja kusoma gwe okuteeke abantu bakulabe bulungi kaakati ekyokubiri lwaki era genda ne imamu wo omugambe nti nno omugogo gutukanga naye katugende mu maaso anti bantabula nze mbalekedde ebbanga so ekisookera ddala kwe kutandika 2020 mu covid omwo ebintu bya line Haji akimanyi bulungi nti nno ne Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu muzikiti bazimba line bwe bali kuswala tebatuula buli bwe wantu wonna izo line zibeeramu so agenda questioning 1400 years lwaki bazimba line mu muzikiti okiwulidde siwoba ogamba nti nno ebya line ebyo byadda nnyo kakati mu muzikiti lwaki muzimba line ekyokubiri tubaddeko n'ebivuyo ebivuyo bijja bitya mukama wange number 1 fe by incumbents huko okuruk nina okufuna flag noleeta akavuyo ekyokubiri opposition bano bennyini abali ba incumbents ba opposition wange ebugiswa eyo kakati bo basponsoringa
ba candidate baabwe mu NRM weak ones weak ones yes nkugamba lwakubanga nkiriko ne facts ba sponsoring weak candidate against a strong one ekyo kitwale nga kintu kikulu nnyo sijja kugamba nti nno wa naye nkubuulidde nti nno bwe batyo bwe bakola bano aba opposition ekyokusatu ne tubeera n'aba MP Busoga kumpi ndowooza 90% of incumbents bagenze kituufu bagenze naye lwaki fiefdoms maama nembulamu awo dynamics zaawo ebusoga maama nembulamu ebyabakubye maama tomumanyi gwe fiefdom political fiefdoms waliwo nga bwolaba Moses Ali ya creating ka kingdom obwakabaka obutono obuli politics awadde abantu emirimu abadde from 1971 okutuuka kati olowooza abantu abadde bawa Moses Ali naye lwaki bamuwadde yeah so bagamba kankyogere nze sirina buti bagamba Kadaga ne Mama Anita speaker ogwo gwe mutawaana oyo yenna eyabadde mu Busoga abasinga abagudde ababadde ku ludda lwa speaker ku bya seeki bino bagudde sinti no ye ali very popular analysis yo I'm telling you the truth speaker bayabadde awagira yes abasinga bagudde lwakubanga abasoga bezimba mu Kadaga balowooza nti no Kadaga nga maama yabawa bingi ona aviiriddewa anti kati speaker ali very popular across the country naye kati wano mu Busoga ka fiefdom Kadaga ke creating you see if we don't talk the truth at times you say the truth yeah that is it kakati nekirala sebo incumbents comfort ngenze mu parliament emirundi 3-5 nimbeera comfortable naye nga bali incumbents fatigue abalonzi bo gwe tofaayo lwakubanga bulijjo bakuwa genda olabe ba minister abagudde mu parliament abadde mu myaka mmeka ba MP okujjako Busoga ebweru abagudde ba mudiimi ewange ebugisu baani bonna babadde mu parliament myaka mmeka okiwulidde so abantu batuuka awantu gweno oli mu incumbents comfort nogamba nti nno sifaayo ne bwesigendayo munnange we are first timers in parliament naye yetandabawo mu weekend ne mugundi sibeera mu mugundi eyo mu mesi zaffe nenzirayo olwokuna so waliwo kyesindaba kutegeera ekibiina kyammwe ekya NRM mwatugamba wano mugeze mulese digital register n'ebirala okwewala ebimu ku bintu byetwalabye wano I'm wondering njawulo kikubanga effujjo n'ebyetwalabe n'emivuyo byetwalabe mu kamyufu kano tebyawukana nnyo n'ebyetuzze tulaba mu kamyufu kammwe toyinza kubitegeera mwami Kungu 2020 tetwalinako ni register ate okimanyi nti no ne covid nga weeri mwami Mulindo ayinza okunjulira president chairman nasalawo nti nno buli muntu kalonde awo aba opposition nebeeyiwa ndina ne evidence bebakusuula si bebasuula ba opposition basumbwa omanyi nti no ndina evidence kati aba opposition bemanye bali mu register babadde wakuno ngowangula honorable Musira the level of organization also and once bitten twice prepared not shy prepared so kimbadde nkugamba sebo kati secretariat negenda ku register babadde bakusoma linnya ate mu village abantu si bangi nnyo buli muntu amanyi munne basomye linnya baregeswa baffe nojja nebisimba bwe batyo bakoze chokola bamba wa credit era mwabi Mulindwa credit gitwale tukoze party lisu ya bwe kityo what explains delays mu kusoma results nkugambe nakati Namutumba tebanna bakulangirira Namutumba kankugambe yesterday eruwero balangiridde jjo ku macha Namutumba kankugambe bya Namutumba ndowooza bo babirangiridde lwako bo babadde balonda nga bayita mu nkolanda la seno gye badde yogerako no it's just the same across the country. Why the delay? Now look here mwami Kungu over 72,000 polling stations over 72,000
eza electoral commission national electoral commission ziri mmeka ntono naye wano laba NRM over 72,000 buli village mu Uganda ngeronda you see so that spread out ilete mitawana enamutumba gyogamba nayiseeyo ng'omwana ono gye bayita Joel ye yasinze against Akamba who has been an incumbent naye nalabye nga basibye n'amakubo gonna lwa Joel nga bagamba nti nno Akamba yabbye yayagadde okubba okiwulidde abo bonna ba incumbent ba MP abasinga obungi ababadde mu parliament for some time nga tebakomawo kabiki kampu mulema kalo kyali ku NBS igo tunywa ku mazzi twegaddwa ku mbaka parliament omukyalo wa district emityana honorable Joyce Baagala Ntwatwa yagoberedde bulungi akalulu kano ava mu NUP katujje